njogera gye muli nga President wa Uganda omulongo. Dr. Ssemwogerere yambulira stories nyingi, yanyumiza ku Beni Kiwanuka, nanyumiza ku Milton Obote, of course nanyumiza ne ku General Yoweri Museveni. Yanyumiza ku Dr. Andrew Takomekayira, engeri gye yaliwamu olukwe n'engeri gye yatemulwa, mu ngeri y'emu gye baatemula Kirumira, engeri y'emu gye baatemula Kaweesa, engeri y'emu gye baatemula Kigundu, era engeri y'emu gye baatemudde bannayuganda balala bangi. In fact, ekifo n'obuvunaanyizibwa Dr. Ssemwogerere bwe yalina mu kiseera ekyo baali bumusobozesa okumanya byonna byonna ebyaliwo mu kutemula Kayiira, era yabiŋŋamba era njagala mumanye nti mbimanyi. Era nammwe abali wano abakolera Museveni njagala mungambe nti mbimanyi. Era mu kiseera ekituufu ensi yonna ejja kumanya ekyo kyemmanyi. Jolejjo Kiwanuka yali mu lukiiko lwa Buganda era yawambibwa n'atemulwa mu ngeri y'emu gye bawamba Benedicto Kiwanuka ne bamutemulwa nga bamuwamba abasajja ba Mini nga bamuwamba ne drone ez'ebiseera ebyo. Kyewuunyisa therefore nti olunaku lwaleero bassebo ne bannyabo oluvannyuma lw'okutemula Jolejjo Kiwanuka abakadde baffe abaliwo munajjukira nti baali bamukazaako n'amwatulira kuba yali ayogera amazima mangi oba oliawo kyekyamukisa. Naye kyannaku nti olunaku lwaleero muzzukulu wa Jolejjo Kiwanuka gwe bayita Kiriwa Kiwanuka ye Attorney General Museveni era yawolereza okuwamba n'okutemula bannayuganda. Bajjajjaffe Abaganda baalogera ne batutuusa nti enjizi ezaala enkolya. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Anthony Ziwa, chairman wa Episcopal Conference, mukadde waffe Bishop Sekamanya, abasaserodoti mwenna n'abannaddiini, ssebo Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa ennyo Charles Peter Mayiga, ssebo Katikkiro wa Buganda eyawummula Omusuukulumo Yosefu Gere Mulwanyamuli Ssemwogerere, ssebo Katikkiro wa Buganda eyawummula Oweekitiibwa JB Walusimbi, Baminisita ba Ssaabasajja Kabaka mwenna, ssebo Dr. Besigye wamu n'abakulembeze ba FDC mwenna, ssebo Lord Mayor w'ekibuga Kampala Elias Lukwago muganda wange, ssebo John Ken Lukyamuzi the man, Mwanyinaze Nabanja ow'Embogo, ssebo Gino Katumba Wamala ne Honorable Sempijja wamu n'abakulembeze mwenna okuva mu gavumenti, ssebo Ssaabawandiisi w'ekibiina kya National Unity Platform David Lewis Lubongoya n'obukulembeze bw'ekibiina kyonna, bamemba ba Parliament mwenna ne ba mayors, abakulembeze ba Democratic Party ne ba members mwenna, bassebo ne bannyabo, tukuŋŋaanye olwaleero nga tusibwa omusajja ow'enjawulo, omusajja
buli omukuffe gwakungubagira mu ngeri eye. Abamu kuffe tukungubagira, abali wano bakungubagira mukwano gwabwe, munywanyi waabwe nga mukadde waffe Muzeeyi Ssewanyana. Abalala bakungubagira omuzadde waabwe ng'owekitiibwa Mulwanyi Ssemwogerere. Abalala bakungubagira pulezidenti waabwe naddala abo abalonda mu kalulu k'ekinaana n'abo abalonda mu kalulu k'ekyenda-mukaaga. Abalala bakungubagira omusomesa waabwe, bakungubagira ekyokulabirako. Naye nze bassebo ne bannyabo obutafaananako nga bulijjo, siri mukungubagira munnabyabufuzi, ndi mukungubagira jjajja wange. Ntya jjajja wange kubanga yali mukwano nnyo era bakolagananga nnyo, baweerezanga nawamu ne jjajjange ow'ekitiibwa Yosefu Walakira eyali omukiise mu lukiiko lwa Buganda mu gy'ataano n'egy'enkaaga ng'akiikirira essaza ly'e Mawokota. Walakira yali wa DP. Walakira eyakomandinga campaign za Dr. Ssemwogerere mu kulonda okwa pulezidenti okwa 1980 mu bitundu bya Buganda. Era okulonda okwo Dr. Ssemwogerere yakuwangula. General Museveni bwe yagenda mu nsiko mu 81 jjajjange Yosefu Walakira yamwegattako, era mu mwaka gwa 83 jjajjange Yosefu Walakira yattibwa ng'alangibwa okusangibwa n'enkambi y'abayekera ebubuule mu Mawokota. Walakira yaziikibwa mu kyama kwekereziya e Rubaga. Yaziikibwa mukwano gwe Dr. Ssemwogerere ne muganda we Evaristo Nyanzi. Famire yaffe teyaziika jjajjaffe kuba bali bawanganguse nga bali Tanzania. Ate kitaffe naye teyaziika kitaawe kubanga yali mukomera ery'amagye mu barracks e Kasajjagirwa mu kiseera ekyo. Naye nga wayise emyaka 6 mu 89 nga n'olutalo luwedde, era Dr. Ssemwogerere eyali minisita mu kiseera ekyo yayamba famire yaffe ne tuziikula jjajjaffe okuva e Rubaga kwekereziya ne tumuziika mu kitiibwa mu maka ge e Bubuule mu Mawokota. Mukulonda kwa 1996 still family yaffe yali connected nnyo ne Dr. Ssemwogerere. Ng'ensonga za Ssemwogerere, it was not politics for us, it was family. Era family yonna yenyigira mu kalulu ako okuviira ddala ku maama ne bakulu bange Nyanzi Freddy ne Eddie Yawe. In fact Eddie Yawe ye yayimba oluyimba lwa Ssemwogerere mu 1996. Oluyimba olwo baali baluyita gwenjagala mwakalulu gwesaagala mutikka lubengo. Dr. Ssemwogerere ne jjajjaffe Yosefu Walakira balina oluganda olw'omukago. Balina omukago ogwo tegwakoma kwabo bakadde, gwagenda paka ku kitaffe JW Sentamu, ne gugenda paka kufa abazzukulu, ate tegugenda kuzikira, gugenda kugenda paka kwabo abaliddawo nga naffe tuliyo. N'olw'ensonga eyo bassebo ne bannyabo, nyimiridde wano okwogera gye muli nga nyimiridde mu ngatto za Yosefu Walakira, era nga nkiikiridde kitange, nga nkiikiridde ne famire yaffe yonna. Wabula ate era njogera gye muli nga pulezidenti wa Uganda omulonde.
nze nakula nga negomba nnyo Dr. Ssemwogerere ng'omukulembeze eyali ow'enjawulo. Yali amanyi ng'omu ku bazzukulu bawalakira ababeera e Kampala, naye yali asinga kumanya abakulu bange Banyanzi Bayawe. Naye bwe nayingira mu by'obukulembeze yampambatira n'anteeka mu kiwawaatiro kye n'afuuka omusomesa gyendi. Dr. Ssemwogerere yanjigiriza ebintu bingi. Yafuuka musomesa era yafuuka menta. Okumala emyaka 5 okuva mu 2017 nga negase ku bukulembeze, nayina omukisa ogw'enjawulo basebo ne bannyabo, kubanga nali nsobola okuyingira mu maka ga Dr. Ssemwogerere ekiseera kyonna kye nali njagalira, era nenywera ku luzzi olukulukuta n'amagezi n'okumanya. Nayina obudde obumala okuyiga okuva gyali, era nsobola okubagamba basebo ne bannyabo nga ndi mugumu nti oba oliawo mu myaka egy'etaano twayogera ku buli nsonga. Dr. Ssemwogerere yanjigiriza ebintu bingi, yambulirira ku nsonga nyingi, yambulirira ku byobufuzi eby'e Uganda ebijjudde enkwe, ebijjudde obulimba, ebijjudde n'obunanfuusi. Yambulira ku experience ye, nanjigiriza engeri gy'abadde arelatinga oba engeri gy'abadde akwatagana n'ekereziya, era n'engeri gyenyina okukwatagana n'ekereziya wamu n'amadiini amalala gonna. Yanjigiriza abasebo ne bannyabo engeri gyenyina okukwatagana n'obwakabaka bwaffe obwa Buganda wamu n'obukulembeze bwonna obw'ennono okwetoolola Uganda. Yanjigiriza engeri gyenkwatagana n'abantu bava mu bitundu eby'enjawulo n'amawanga ag'enjawulo. Naye okusingira ddala yanjigiriza okubeera omukulembeze ow'eggwanga lyonna, so si omukulembeze oyo owa Kabira gyenvaamu. Dr. Ssemwogerere yambulira stories nyingi, yanyumiza ku Babeni Kiwanuka, nanyumiza ku Milton Obote, of course nanyumiza ne ku General Yoweri Museveni. Yanyumiza ku Dr. Andrew Takomekayira, engeri gye yalibwamu olukwe n'engeri gye yatemulwa, mu ngeri yemu gye batemula Kirumira, engeri yemu gye batemula Kaweesa, engeri yemu gye batemula Kigundu, era engeri yemu gye batemudde Bannayuganda balala bangi. Dr. Ssemwogerere yali minisita w'ensonga ez'omunda lwe batemulira Dr. Kayira nga 9 omwezi gw'okusatu omwaka wa 87. Nze nali muto nnyo ebyo byabeerawo, naye bwe nakula nafuna omukisa okuwulira ddala directly k'oyo eyaliwo ate yali abitegeera. In fact, ekifo n'obuvunanyizibwa Dr. Ssemwogerere bwe yayina mu kiseera ekyo baali bumusobozesa okumanya byonna byonna ebyaliwo mu kutemula Kayira, era yabiŋŋamba, era njagala mumanye nti mbimanyi. Era nammwe abali wano abakolera Museveni njagala mungambe nti mbimanyi. Era mu kiseera ekituufu ensi yonna ejja kumanya ekyo kyemmanyi. Dr. Ssemwogerere basebo ne bannyabo amaze emyaka 9 ku nsi, naye emyaka 9 tegibadde miwanvu kimala kumukkiriza kulaba ku nkyukakyuka ya ddembe, kulaba ku mukulembeze ng'afuuka pulezidenti ate n'awaayo obukulembeze mu ddembe. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka, ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.
fenna abali wano naddala bakulu tukimanyi nti Dr.Kawanga Ssemwogerere yewangula okulonda era yalina okuba president wa Uganda. Naye munajjukira nti General Museveni atafuna yadde 1% yakayana nti bamubye era n'atandika olutalo. Olutalo olwo yalutandikira wano mu Buganda. Yalutandikira mu Luweero Triangle gye twaziise Jakana Nadduli. Basebo ne banyabo kubanga General Museveni yagamba nti alwanirira democracy, kubanga yagamba nti alwanirira dembe ly'abuntu, kubanga yagamba nti no alwanyisa kibba bululu, kubanga yagamba alwanyisa kiwamba abantu, bakadde baffe bonna bamwegattako era ne jjajjange walakira n'amwegattako. Olutalo olwo basebo ne banyabo baganda baffe bamama baffe batata baffe emitwalo 50 be baafa newankubadde baagaana okugirecognizinga nga genocide. Oluvannyuma lw'emyaka 35 nze Okwogera nawangula Museveni mu kalulu k'obwa president. naye basebo ne banyabo exactly nga Obote kye yakola kitaffe kati gwe tuwerekera nange General Museveni kye yankola era mwakiraba. Kyewuunyisa Katonda akola ebintu mugere enjawulo, naye Dr.Ssemwogerere olunaku lwe yafudde nga 18 omwezi gwa Novemba twabadde tukuza emyaka 2 okuva General Museveni we yalagira okutemula Bannayuganda abasukka mu 105 nga babatemula kubanga baali bawagira enkyukakyuka, kubanga baali bawagira opposition. Nga tuli wamu ne Dr.Besigye oyo, nga tuli wamu ne General Mugisha Muntu n'abakulembeze abalala, twakoze olukuŋŋaana oluyanira eddembe ly'obuntu naye twalukoze e Nairobi kubanga mu Uganda olwaleero tosobola kwogera ku ddembe ly'abuntu nga General Museveni yakyali president. Mwenna basebo ne banyabo mwalabye Bannayuganda abakulibwamu enjala, abaggyibwamu amaaso, abakyala abakwatibwa, abatemebwako amagulu, byonna mwabirabye basebo ne banyabo. Olunaku lwaleero nga njogera muganda wange Jamshid Kavuma yawambibwa nga 5 guno omwezi gwennyini, nga wambibwa abasirikale abali mu uniform ya Uganda n'abo abalala batali mu uniform nga bakutte mundu. Jamshid Kavuma basebo ne banyabo bamuwamba mu ngeri y'emu gye bawamba mu Jolejo Kiwanuka. Mwabato Jolejo Kiwanuka yali mu lukiiko lwa Buganda era yawambibwa n'atemulwa mu ngeri y'emu gye bawamba Benedicto Kiwanuka ne bamutemulwa nga bamuwamba abasajja b'Amini nga bamuwamba ne drone ez'ebiseera ebyo. Kyewuunyisa therefore nti olunaku lwaleero basebo ne banyabo oluvannyuma lw'okutemula Jolejo Kiwanuka abakadde baffe abaliwo munajjukira nti baali bamukazaako n'amwatulira kuba yali ayogera amazima mangi oba oliawo kyekyamukisa. Naye kyannaku nti olunaku lwaleero muzzukulu wa Jolejo Kiwanuka gwe bayita Kiriwa Kiwanuka ye Attorney General Museveni era yawolereza okuwamba n'okutemula Bannayuganda. Bajjajjaffe Abaganda baalugera ne batutuusa nti enjizi ezaala enkolya. Okumala ennaku 16 tetumanyi Jamshid Kavuma wajali, tetumanyi oba naye bamutemula ne bamusuula mu kitoogo ng'ali mu kuvundira eyo oba ng'akyali mulamu naye ng'ali mu safe house bali mu mutulugunya awatali musango. Tetunnawulira kigambo kyonna ekiva eri bakadde baffe abatwala mu ddiini ne mu nnono. Naye manyi nti bwe tunagenda mu maaso ne kana kasirise Jamshid Kavuma agenda kubulira ddala nga John Bosco Kibalama ne Bannayuganda abalala bangi. Njagala obajjukiza wakati mu kwewombeka bakadde baffe nti silence might be the convenient option. Okusirika obutabyogerako kiyinza okuba nga kyekibawo emirembe.
n'ekyo kijagenda maaso paka lwe banaanona mmwe oba abaana bammwe. Njagala ffenna tujjukire nti tewali ali safe okujjako nga ffenna tuli safe. Tewali alina ddembe okujjako nga ffenna tulina eddembe. So mukadde waffe Dr.Kawanga Ssemwogerere, jjajja waffe, taata waffe, nga tukwerekera olunaku lwa leero, nsaba onzikirize nkwebaze okutusomesa n'okubeera ekyokulabirako ekituufu. Weebale kulivinga bulamu bwo in a modest way. Weebale kubeera kyakulabirako. Mukadde waffe abo be watugamba okwesiga tubamanyi, tubalaba era tujja beesiga. Era n'abo be watugamba okwekengera tubamanyi, tubalaba era tujja beekengera. Tubalabe ebiseera bingi nga bali masuuti gaabwe ag'ebbeeyi n'emmotoka ez'ebbeeyi naye tezitwegombesa. Tubalaba n'abasirikale baabwe n'emmundu zaabwe naye tezitutiisa. Abo be weesiga n'obeesiga ne legaseyo, n'obeesiga ne legase ya Beni Kiwanuka naye ne bagikwata ne bagiguza dikiteeta ng'okyalina mulamu. Tubalaba, tubamanyi era tubalimu gantunu. Wiki just bbiri eziyise mukadde wange lwe nasemba okukyalira wantegeeza nti bukyanga akola ndagaano na sitaani atya okutunula mu maaso era takukyaliranga. Naye eyo ensi tumanyi mukadde waffe nga tukusibula nti ofudde oli very disappointed. Naye ate tumanyi mukadde waffe nti ofudde olina essuubi, ofudde olina essuubi kubanga watusomesa, kubanga atukuza. Bangi nnyo ba Elias Lukwago, ba Lulume Bayiga, ba UID, abaana ba Democratic Party bonna tujja genda maaso ne legaseyo kitaffe. Tetugenda kuswaza, tetugenda kulyamu lukwe legaseyo, tetugenda kulyamu lukwe nono yaffe, tetugenda kulyamu lukwe mbuga ne bwe tuli batulowooza nti yo etwegaana. Mukadde waffe nga maliriza njagala okusaba waffe Abaganda tukkiriza nti tufiira ddala. Twagala okusaba mukadde waffe togendera ddala. Twagala okusaba kitaffe tisigala ng'olinaffe. Twagala okusaba mukadde waffe osigale ng'otuluŋŋamya mu ngeri emu oba endala. Otukyaliranga oba mu birooto oba mu birowoozo osigale ng'otuluŋŋamya mukadde waffe. Omwana mirembe Dr. Kawanga Ssemwogerere.